Wasigadde ennaku 16 zokka ekikopo ky'ensi yonna eky'okubaka kitandika okutojera mu kibuga Cape Town mu ggwanga lya South Africa. Ttiimu y'eggwanga ey'okubaka the Cranes ekyali mu kutendekebwa wali ku AVRS International School Nakirebe mu Mpigi nga batendekebwa ku makya n'olweggulo basobole okuwanika bendera y'eggwanga obulungi. Olunaku olwaleero bazannyemu emipiira egy'omukwano ebiri nga Cranes ekubiddwa ttiimu y'abasajja ey'okubaka mu mizannyo gyombi ng'ogusooseewo abasajja baguwangudde obugoba 5-4 ng'ate ogwokubiri guzannyiddwa olweggulo nagwo abasajja baguwangudde ku bugoba 54-39. Kapiteni wa ttiimu y'eggwanga ey'okubaka Irene Eyaru wamu n'omumyuka we Margaret Bagala bagamba emizannyo gino gibagasseeko bya nsusso. Nze ndaba nga tuli fit, buli muntu ali mu good shape era nga mbasuubiza musubire gye kiri, musubire ebintu bingi gye tuli. Friendly zino zituyamba ekintu kinene. Speed y'abalenzi tuyambako kuba n'abazungu nabo bali fast. N'ekirala ebisale bisinga baleeta bagiyesi babwe nga bawanvu ate nga neeri ttiimu zonna zonna zisinga buli muntu alina giyesi nga muwanvu kati kiyambako ba defenders baffe okumanya engeri y'okubakubamu tugenda otuuka eri nga engeri gye twali tuzannyamu abalenzi kiba kyangu. Of course, like the friendlies which we've been having with the girls, they're also so good because remember the games which we're going to play, they're going to be against girls, not like with the men. And remember, like each and everyone has different ways of playing, and that's also good for us because remember, like the friendly which we had with Ttiimu and with the Budo, it cannot be like the same we are having right now with the boys because each and every school or each and every team has a different way of play or a different style of playing, which will make us to at least go to combine all those different styles of playing because the teams which you're going to meet there, just like all of them, they will be almost having different styles of playing. Uganda yakuzanya mu mpaka ez'ensi yonna omulundi ogwokuna mu byafaayo ng'ogwasooka gwaliwo 1979 mu kibuga Trinidad and Tobago, kw'ossa 2015 mu kibuga Sydney mu Australia, wamu ne 2019 nga ze zisembyeyo ezaali mu kibuga Liverpool mu ggwanga erya Bungereza. Uganda yeteekebwa mu kibinja D ne New Zealand abayina ekikopo kino ekya World Cup kye bawangula mu 2019. Singapore wamu n'eggwanga erya Trinidad and Tobago.